Lero mukimanyi nnyo nti Wisodm Kaye alina omwana naye have you guys ever really gazed at the child or the boy or the son of Wisodm Kaye? Olunaku olwaleero tubaleetedde mutabani wa Wisodm Kaye mumulabeko na biki byayogera era nawa wabadde. Tubaniriza ku mutugu wa Uganda Mukamooli mwe wali kutulaba ku mukutu guno ogubaweereza buli kimu ekifa mu ggwanga. Smash the like button, comment and share, and if you're watching us for the very first time, endeavor to subscribe. So Bajjo buli lwa Sunday abeera kuwali ku radio ya Beat nga yigatibwako Wisodm Kaye era nga lunaku olwaleero they've shown us something special coming in from Wisodm Kaye's own calves era nga ye mwana mulenzi wa Wisodm Kaye omwana omwomu bwati gwagamba gwalina era wano nga we are not taking long katubatwale mu video nga Wisodm Kaye atulaga mutabaniiwe omubwati era nga omwasajja amanyikiddwa nga Bajjo abadde waawo era over to Wisodm Kaye unveiling to us his son. Tugenda kuleka mkwano gwange muggula abaana bano kale katutandike wano tulabe ate atugamba ki omukulu sanyusa okulaba ssebo kale sebo amanya Chris Black yes ovawa Bamulago mwana we mulago Jonembo ni okay oli muyimbi oli muzanyi wakatembo oli ki ndi muyimbi anko oli muyimbi yes tusanyusa okulaba nange sanso kusali kale katulaba obuyimbi bwe kayimba ko kyaka Kayata mudemu na mwanyo kuba kugwali angwaliko kuza kabantu wano banange omanyika akati omusajja akola TV ya TikTok naye kyonna kyekiri mwebale kubeerako buli lwa Sunday kiba wano kozi nzija ndi live oyo mwana yakagoyina Kaye wadde oludde okuleeta omulenzi bulijjo alina omwana mukulu oyo mwana wange gwenjo ayina emyaka kajagene munana Kaye oyina jango obuuze kangu Bajjo jango bambi idako oyina omu jango obuuze jango tubuuzeeko ono mutabanyi wa Kaye how are you how are you which class are you oh no ye musika wa Kaye kuba Bible egamba omwana asooka mu kika yabo musika abakazi temuwulira bubi owulira eto kulanga manyi oli musika n'okola ekyejo basika batera okukola ekyejo n'okwagala Katonda owulira do you love God oyagala kubeera kisina kiyagala mwana bagenda okuwa ssente kuwa ku ssente leero kiyagala okubeera ng'okuze asobola okugamba omuzi wa boodi oyagala kukola ki TV mbi inakuba yinginia bikola ebyo alibera ku TV ino ekulaba gibuuzeeko kati atwandise okupresentinga ono oyo Junior Kaye agenda ba kupresentingira mu program what's your name Odi ku TV kati kiroto kyo kito kituusa TV what's your name omwana katana mwetekereza mpozi baida ayo mwana akatamwagala mu kamera baida oli mutu ari amufana noyo gabano yakaye basubire tugamula Canada omwana yagamba ticha bwa bakubuuza wamukola DNA yakola wamukola DNA mwana wakasobola mukola DNA kirika kebera bana babajjo bamufana n'agatugambi awali wafana gwe bansiba ngakwana ekiwala kyebonizi kyansiba omwana afaana agenda akakishanita ebyadala kyansiba omwana naye kakati nokwe kale newayi mwatabulanga akundi kale Kaye omwana ono bambi mukozi munange yamumpadde wano era kanze mulabe bamma endongo omwana yafaana taata we zinga mwana bwatyo bwatugambye bamuyita Chris Black bwatyo njagala okwebaza okubango kyali ku Bira FM ekindamu ky'omuzi Chris Black akano ke kasooka anedda oba ke kamukubu sembye bw'otambuza omaze ebbanga ki mu kisaawe myaka ebiri yakuyingiza bwagamba nogamba tono gwe neegomba kanyingire kuba buto nalina talent walina talanta ng'okikuba tena bale muyise John Black wo mutuuseeko wano bale muyise John Black omanyi nti nowafaanana John Black mwana gwe ebyadda ndabira mwami Bajjo oyo nti mutumiddeko katugendeko Angel Dubai nti mawulidde ebeka Bajjo lwe yajjidde mu budiini nibamuma kayimba ka ddiini wano nze ono abadde akaabe waka
Lulango mukutumbula business yo. Bakujjukiza nti byonna bye weetaaga babirina mu bungi. Kati beeyune weefulire company uniforms, overalls, overcoats, notebooks, indoor ne outdoor signage. Love you Bajjo here nimbala sebiwa. Tugenza ku Kaye Wisdom Facebook, abali ku Facebook mtufuna Kaye Wisdom TV ya Facebook. Genda ku Facebook namwe abali wano ng'ogenda ngana ng'onfollowinga. Kaye tereza fly nga nnene nnyo. Badde mbakwambaza mwana. Abaana mmwe mwaki mulingiza fly yani. Ne baby mukulabye. Ne kyengugambye okukola sinnakikola nze. Kaye bayina enkoko yo, Lukyamuzi agakuwa nkoko yo. Lukyamuzi mulema kwogera bwogezi. Agakusomera enamba ogiteekeko kati manyi mwesuudiya nnyo. Some enamba Lukyamuzi. Opushifa kwali gwe Kaye. Opushifa ng'asese nga boogedde ku fly. Opushifa ng'osese. Kaye, Lukyamuzi Opushifa yaleeta akantu. Yo jjadde spend a day with Opushifa watemu ku mmere osaanike nagenda. Ati wangana okola ebirala kati wangamba mbu tukola birala Opushifa brand gye tusigaddewo nga tebannamwebakako ebyo bya kisiru we bebaka ku buwala bwa media laba nowatunula wansi era mutankuulire maama tunaasigaza ki Opushifa mukama DJ eriko muyakola ki kali ulidde mukulya kwe neno mwana aba akayimba myaka ebiri kyekyo kiba kyeki akalungi kadi akalungi okusinga kali akasoose kali kabadde fake banaye mu nsaasire tuzze tuli live n'omwana yogera ng'oliwa nate Opushifa akamwa kawulidde abantu ne bakulaba sagala tulikwase tuli awo tutandise bayite bajje olwatusuubiza enkoko wano enkoko nammwe mugireeta funa kwogera Kaye kumanyeko ne Bajjo maka kusula federation yaffe ate tukulese ani amikisinga olwo omwana wuyo ebivulu byaffe kosi tugenda ono mwekwati tugera kireva jenga nnyo ogw'omunaana 5 ogw'omunaana muka ogw'omunaana deti Lugogo mukono ntebe mwabalidde empango Lugogo kireva je Lugogo ekiba kibe mumpulirize tugenda kulumya abayaaye eno season ya kulumya alien skin yakikola kati tukomezaawo kireva je neddogo lyafuluse 5 ogw'omunaana mujje tulumye Museveni ogw'omunaana Lugogo 5 mukono mukaaga ntebe eddogo lyafuluse tolimanyi tugenda anti kati tuli corporation kulumya Museveni buli muyimbi yena wetumalaawo tukomyewo yangamulo ate Shiba ne Kenzo bweba mutadde DJ Mike ekivulu ngenda kuwagira DJ Mike operation kuwagira ajikirizibwa mu mbeera yonna akola ki Museveni yali yaloga kireva je anedda Kaye bannange tuli kumpewo wano kaina video yese jeri kulisaba abantu obwagizi nkute ntalike abalalu ba bauliza biti odokoze studio wali Chris Black basawo obwagizi wa mubana yakayimba gegale ku YouTube bakaita wano video yakwe badeo ma kayogena konzitonda ko era nungi nayo akwagala akolati anyaga ndi ku YouTube, Facebook, TikTok yona kwesa Chris Black. WhatsApp namba yange lizo 752 okay 997 2 0752 okay chenda mwenda 72 32 Chris as in Chris CH
abantu baagala abantu kola boti nagambidde nga nakatoka mu studio erinnya lyo zibu yagamanya simanyi sebo webatamayita wano kalaba alien skin lyankwanga osobola omuyita alien ekimenke osobola omuyita airini skin osobola omuyita leka alispellingira abantu omwana tukyuse wano erinnya mu studio manyi branding Bajjo tujja bikolako nga tumuzizza sande jja omanyize njagaliza lero nzisana bwino sangala olye budde bwana omwana ono kadima olimba lwayibe lubadde lunyuma kati kankubulire kasawo yita king tosobola kukola hit kasawo yita road king Michael kati yagwa lwalinnya king DJ Michael yali wamaanyi okusinga king Michael amanya tabagakokerako kati mbabulira amazima bayira bone serious note tusimanyi king fa jali olabayo Lord Fred sema teri wamanyi kusinga Lord Fred tebakokerako simanyi Chris B akomanya gabali babisi wino batulese katono nyoka ye tuyambo omwana tubatwagala akola ne tuve mu kugero obogezi omuyambo yagala mukyusa soko muwe ekiguru buli muyimbi ate gwe tuleta ano bajja mpuliriza erinnya lye kikagwani kanguweri amagwe erinnya lyo gwani segawani Arnold Sega tosobola kuyita Arnold Segawa nova mu bya kulisi simanyi bbe amanyi kati amanya ago katonda aganyigira gawusawuninga nga gabaligesi naga ankubulira kadima temwagala mazima katonda anyiga amanya temukumuleta amanya amangu kati Arnold Sega walitegereko okusinga simanyi kulisi bbe twale namba ye oyo oja jifuna nekati kadima okyaza abayimino tubabulira mazima kati gwali yali sobola okusiba notakola hit ate nga oyina eddoboozi n'oluyimbi kadima ndino serious gojja kulooza ne byakusanga omuntu nga nayingira emitima gy'abantu ne waaba ye maazi kakati teweefaananyiza nnyo manya g'abakazikazi ng'oli musajja lwaki gweyita Wisodm Kaye lwaki gweyita Kaye baby Kaye baby amakali mubuulire abayimbi bano amazima leero banaye lero nze mbadde n'omwana naye genda okyuse erinnya kankwenda amanya sijja kulanga ng'olina amanya g'abakazi bulaka sibbe genda okyuse erinnya simanyi bulaka kitegeeza nzikiza bulaka kitegeeza nzikiza kati osobola okwetuma ekizikiza n'alinnya ne weetuma kintu kikulu mukuleetinga omukisa gwo bajjoleka omwana agende bamukulire tukomawo tukole maite mumanyi saati za bbeeyi temumanyi ngoye ze bagolola aye oluvaano omwana mutwala out eri gwe TV presenter mutwala out totunda mu kamera bajja kuwamba komeeyo bannange bannayuganda buli ayagala amazima Bajjo ne Kaye tutuuse bwino ku bwino batuyita kinanja kyatukimize atayina data totawaana atayina data totawaana buli atayina data tokola ki muli bangi nnyo mbalaba letebuta atayina data atayina muliro ku simu vaako genda nga obudde kyali nde bannange kireva gye wa mutwalo buli wamu tugenda omulanga VIP emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde 4 ogw'omunaana 5 ogw'omunaana 6 ogw'omunaana kati batamagala kubulira baana mazima kati lwaki omala obudde n'omukyaza nga tosobola mugamba kigenda muyamba kati weyita otya kulisi bulaka bulaka litegeeza nzikiza indako bulaka litegeeza nzikiza leero ebiriwo bingi leero ngenda kwoleza bapromota zali ne promota we UK tuyina ali eri ali mu kutambula ali gwe Lukaizi lwatulimba Kaye Lukaizi luli kuno lwatulimba okujja Kaizi yatulimba okugenda Segirinya atidde okujja